Mugamba mutya abali ku channel ya Faith wa Chaiti YouTube channel ya olunaku olwaleero nzize nammwe abaami abavubuka jagadde mbabulire ku nsonga eno naddala ng'oli mufumbo nga wakolinawo omukyala jagadde nkubulire ku nsonga eno ng'ensonga eno nagirabyeko olunaku lw'eggulo nabadde mu saaluuni emu omwami mukyala we yamukubidde omukyala yakubidde omwami naye omwami yayogedde bubi ku ssimu ne mukyala we tekyamumalidde bwe yavudde ku ssimu ate naffe n'atubuulira obuziina bwa mukyala we n'olwekyo kiba kya bulabe nnyo gwe omwami okwogera ebyo ebikwata ku mukyala wo bwe muba temukwatagana na mukyala wo tobitulaga ffe tekiba kirungi kubiraga abantu balala okugeza muyinza okuba waka nga mufunyeewo omukolo naye ng'omukyala omuvuma omulangira obutategeera oli musirusiru mukazi gwe ebyo tebiba birungi omukazi waba alina kyakunyiizizza kisirikire oba osobola okumuzzaako ebbali oba mu kisenge n'obeera ng'oyogera naye n'omugamba tereeza wano ekyo ky'okoze si kirungi naye kiba kya bulabe nnyo omukazi oyo okumuvumira mu bantu muli ku mukolo omukolo guli waka omukazi omuvumidde mu bantu obeera omaze okulaga empisa zo ezitali nnungi enneeyisa eyo gye mweyisaamu ewaka tekiba kirungi ate kugireeta ne mu bantu omukyala ono waba akunyiizizza akadde ako nga muli mu bantu osobola okukisirikira n'obeera ng'omubuulira kyakoze kitali kirungi ng'abantu bano bamaze okgenda n'olwekyo si kirungi kuswaza mukyala wo mu bantu kiba kiraga amaka gammwe enneeyisa gye geeyisaamu etali nnungi tebagenda kukubalamu magezi gwe omusajja olw'enneeyisa gy'obeera weeyisaamu n'ekirala mukyala wo wakubira essimu ng'oli mu bantu osobola okuddako ebbali ekirala toyomba kumulangira bitali birungi kumuvuma nti oli kisiru tewasoma totegeera obusiru bwewammwe buli w'oyogera ebyo ng'obivuma mukyala wo ffe mikwano gyo nga tuwulira tekiba kirungi tuba tetukubalamu magezi ebyewaka bibeera ebyawaka tobinyumya mu bantu mwe abavubuka mubeere nga mweddako mulekerawo okukubira abakazi bammwe mu bantu mulekerawo okuvumira abakazi bammwe mu bantu ensonga ezo ez'okuyomba muzimalire mu nnyumba muzimalire mu kisenge temuyombera mu bantu babeera babasunga babasekerera togeya mukazi wo mu mikwano gyo toyogera ku mukazi wo ng'omwogera mu mikwano gyo gibeera gikusunga kyenjagadde okubeera nga mbabuulira abasajja kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza nja kwongera okukunnyonnyola ku vidiyo eno WhatsApp namba yange eri 0778734 yeeyo WhatsApp namba yange mwebale kubeera ku channel ya Faith bwa Chaiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi mweraba